Omusajja yabagamba nti ye mwana wa mwami ng'ebintu byatabuse eddeeri. Ani ono? Rabadaba kozi Rabadaba yagamba muganda. Mwana wa mwami. Rabadaba ye muntu mwana wa mwami gwe nasobola okula omanyi kati olaba abasajja abaakula be batunga Rabadaba bafaanana ba brother bange ba azinera yanne Ensonga nti muganda. Kigo oba omulaba mu kati nze kati nina muganda wange olaba abantu be waffe kati nze olaba kati for example nze olaba dental system bwe yadda munda katonda aba akuyamba abamu gaba gafuluma gati dental kati nze nalaba Rabadaba wano ng'atugamba nti mwana wa mwami nze gwe mulaba ndi mwana wa mwami nakulira nagamba maze myaka 8 nga mpangisa muyenga kakati nazze wa munyonyo kati kasoka ku settlement eyo ekyo kyokka kiraga nti mwana w'omwami abweyita bweyise anti kati waliwo bano abagagga abeeyita bw'olabanga omuntu zeridia zokola banza wano nze ndi mugagga taba mugagga ekyokubiri teri muntu agamba mwana wa mwami ng'omaze emyaka 8 opangisa munyonyo I mean muyenga wasengusa ogenze munyonyo ate mu nnyumba ya Naalongo empangise obadde opangisa ekyokupangisa ng'oli mwana wa mwami emyaka 8 Wisedom asule ebwayise muyiya kusinga ekyo kimu ekyokubiri n'ova ku iyo gy'opangisa n'ogenda emunyonyo mu ya Naalongo omukazi akuwasiza ate oba okyali mwana wa mwami. Omusajja yagamba mu kijjewe eky'okumuwasa ye yawasa yiyi anti kakati bonna baddofe gwe baawasa neyawasa Naalongo munenya one Naalongo mu basajja be yali ayagadde mu balalisti be yali ayagadde inferior ku bo tummi gwenda banga enfaana is Rabadaba. You cannot wake up one day notuuka nkiddamu mbasi muvumye nti enfaana tosobola kugenda Bulaaya nobeera mu nnyumba y'omwana n'ogamba tojja kukola obiyise by'e Kampala gendo naye Michael Ross ali mu America akola mugundi ewereza mmere Michael Ross anyirira alabika bulungi emirundi 3 okusinga Rabadaba naye akola mu bazita batya ziringa McDonald's. Yesu wakulaba bambi ng'omutuuseeko otambula n'awulira but of course n'akimanyira n'kitegera nti oli Bulaaya ne Michael Ross yanyirira nga Uganda ng'ayimba nnyo voko okusinga oyo naye akola nkugambye actually Starbucks oba McDonald's if I'm not mistaken ogenda otya Bungereza esinga abantu okukola gwe n'ogamba nti ojja kuba ne smart wire kubanga walya nnyo emirondo oli mwana wa mwami anti kati ate okumanya Naalongo naye yali ddofe ojja otya Uganda n'obuuka ku basajja abategeerekeka ng'abaani ssebo kati Naalongo naye aliko ekikyamu yandigenze n'abuuza Palaso nti noonya mwami Palaso n'amulaga abaami batandikirako ate se yandigenze n'amugamba tulina Wisedom era gwe nedda nzo kati okuwasa Naalongo mba muyambi gomanye kati uyo omuwala omuto alabika obulungi baani agaye nti muto Lydia Naalongo mwetaako ku myaka gomanyi ffe twatandika okulaba ne AK47 omuwasa ffe twayombesa AK47 nga mumuyombesa mbuki AK47 yali mwana muto naawe obadde ki naye avuliko myaka era nange kyeŋŋamba naye kati kankubulira ekintu kimu gwe bw'oba olaba let me tell you Lydia mugenda bawalamu mugenda abawala mugenda gwanga mu sobi ebyo bye mugenda mwetikka mbu nsanze sita we Uganda basita be Uganda the majority balinga bisiimuula omusanga nga mukuba ku TV naye nga mwavu muzibu ekimusibye makindi kulya katogo ka 10 ezo agenda ku kalenda nanywa chai webi wabitano anti makindi gende wa Duncan agambe twakola show ne Duncan nandaga natumya obutunda nanga Wisedom moyinamu 10 ngo abalesa akacupa ko obutunda akali ne muka ka 10 nanga ne muka Duncan ogenda kulwala nanga mba Wisedom nedda buno butunda era bugwawo mangu omukazi olaba akumawo ekyoto nafumba amazi nga simanyi nti omuntu asobola okuddira akantu kanene bwe kati ka 10 neewunya nembuuza obutunda abujjawa nga tuvudde ku butunda tosobola kuba Naalongo nove Bungereza nojjoddira abavubuka asiba mu nyumba nga yekimuyimirizaako maanyi ga mu mpale Wisedom gwe atali mukazi wategeera otya nti Rabadaba ekyali kimuyimirizaawo gaali maanyi kati Rabadaba kyeyali akola kubanga kati abayimba
alina studio ye ku kalenda nyimba ze ziriwa ku bipande wamulaba bimeka ovudde UK kati kacyenkunyonnyola obwami ki bwambuzi bwandiga osobola okugamba nti mutabani wa mwami naye ng'omwami gwe twogerako omanyi Rabadaba saagala atumaleko mirembe kubanga kakati buli kintu kyonna kibanga ekibi kati olaba ng'obukyafu obubi waliwo obubi bw'embuzi tobubi bw'embuzi bubbi bw'embuzi babugattagatta okuwezaawo ki kakati osobola okuba oli mwana wa mwami nga Rabadaba naye obwami bwo nga bulinga bubbi bw'embuzi nga babugatta bugasa okuweza omuwumbo kati Rabadaba Wisdom Nalongo wandimuwadde magezi kibuno obudde ayagala okwejja ku musajja naye omusajja amugamba Nalongo mu ssomero nga bwe baatugamba we wamala n'afuuka ki njagala ogende Turumani ali Japan if I'm not mistaken genda Maro namusanga Hamburger Germany bakola balina n'abakazi baabwe bazungu bakola Rabadaba ogenza ovudde wano omenyezza omwana mu nnyumba afulumiza ne audio lwakubanga omuwala aze ataddemu akuwasizza akututte ebungereza otuuse omwekyangiddeko mbu akudivorcing nkuwa ebintu ebi omukazi gwe weepangako ayina empapula osobola okubanga wapanze eddanga omanye ng'ejja ogenda okizannya bajja kutikka okomawo Uganda wano oliddawa Rabadaba ekyokubiri mwe abawala nga Nalongo muddemu amagezi naddala abeere Bulaaya bw'ojja wano muve ku basita onoonya ku sita waakuwasanga obukapalaso bwe bubosobola okunnyonnyola ba King Saha kubanga King Saha ku myaka gye nze nsinga King Saha obukulu laba amaka g'alina ng'ate agenda nko wa Museveni kusabiriza naye Nalongo ensonga zaawanga nnafu nnyo nti Rabadaba bye yakoze mbu zimanyanga muganda we yajja ewaka munaabafumbira emmere yadde Rabadaba omugambako nti bayi abantu balaba anti wuliriza Lydia nkuwasiza twewasiza sista wazza afumbye tuli Bulaaya tomunyeze tomubuziza nako bwebwo buwala bwebwo bulenzi obwakula n'empisa embi ojuka kuyigamba nti abantu abatakuzibwa baakula naye tebakuzibwa tamanyi na kubuuza small things babiri yagamba obuntu obwo obutonotono bwokola mu bantu obuntu obwo kati mwewasiza abavubuka Rabadaba kwacho bwe balowooza nti balungi ate wali abasajja abampi abo baba n'entondo kati abo entondo yazitutte ebungereza naye yagamba akooye omukazi amukooye eki bwonna obwo obuvubuka bwolaba obusinga bunoonya kuba bulungi kasita bakatuusa ebungereza ne keekyangira ku mukazi kyogamba kye yali abala Rabadaba yali akola ki wano yali agenda kwonoonekera wano kiki yali akola mbuulira nti ebipande nti bajja yatadeka ekivulu kye mbuulira oba ketti oba ekinnuma ye mukazi okuva e Bulaaya bannyinaffe ne bajja okwagala agavubuka ngaago ne bagatuusa e Bulaaya agavubuka ago ne gafuuka gasiru gagenda kulemesa abakazi abalala abaagala abavubuka e Uganda nga balowooza nti buli muvubuka musiru nga ggo otuuse ezo ensonga z'olaba Lydia kubanga e Bulaaya temujja kutabuka na bbaawo tiwaganye kulima empisa kikulu otuuse wantu empisa zikulemye wena weeyita smart wire wena ozimba mu nyumba y'omukazi what do you have nothing gwe Rabadaba you have nothing kati waga tukolere ki yes Rabadaba ddamu amagezi ekyokubiri mu abawala abali e Bulaaya ebyo mujja ne mwagala busita bwe Uganda obwambala jini ze batanaaza tebarepresenting abasajja ba Uganda musajja munnongo omukubanyo bagamba okuba musajja munnongo leka mwagala anti aswaza abaana b'abaami nze maama wange Nasuuna mumbejja atondeta baami kawaala yaffe ate yayo kabaka agimuwa kati ondeetera abo ayogerera obwogerezi nga tabifaanana obeera otyo omwana w'omwami ku myaka gya Rabadaba nkuze ndaba Rabadaba nga bayingira Wisdom okuzola baani najja okukola studio ku Chezi basooka kundaga Rabadaba nga bakulu nga nkyasoma senior 4 tava mu kifo takyukako tutandise kulala layini maaso ge tawanvuwa yali bw'atyo genda olawa ennyimba z'aba Red and Weasel yakola kanyama nga waali abaali mu luyimba lwa Red and Weasel gendo la Benon yagejja olubuto lukomeri Rabadaba alinga we yali oba yali abukupa oba yakulira ku kisimanyi bw'atyo Wisdom bugambo ki bw'oyinza okugamba Nalongo kuba buno obudde Nalongo ojja tomera nnyo naye nsikusabire Katonda
akuwa omukisa ofune omusajja ne watabaawo babutala tu Nalongo wayagala nnyo basita genda olabe ba exibo oyo omukazi bonna bayimbi yayina kino ndowooza engeri gye yakulanga alaba bakamiliyoni basita ne gyabedde Bulaaya n'alaba basita alowooza bebe Uganda. Nalongo, listen to me, Uganda basobola okuwa obulamu bw'oyagala si bebo abambala jeans balabadaba n'ebisaati abasibe anti basita be Uganda munanga bakola sente baduka kale jango oyagala omwana akola ku TV oba star whatever gendo oyagala blogger naye omuyimbi wawa na struggling nga Rabadaba agenda kuwasale meka akwata bivulu meka kati abaye Palaso ayimbira milioni 10 buli weekend Palaso abane bivulu nga bina Chovola is a big spender yatusane motoka empya yagala fik famaika fiki na yayina yamuteekamu atoyagala musiba ateekamu ati wali owulidde ng'ayomba FIFA Mike wali owulidde amuteekamu ng'ayomba kubanga FIFA Mike yekka kali yatusize motoka empya mukazi kyasobola okugulira eyo benzi eyo bayongerezaako FIFA Mike ayagala nnyo oyo omukazi Chovola ayagala bambi omuntu kuba oyo FIFA Mike omanyiseze yakola mu kivulu kyenkana yakyeteekera oli nice talina sente zeyateekamu yayongerezaako oyo fiika ayagala kutuwaanira mukyala we nga amwagala nnyo nga tufundikira Nalongo omugambye ebyomugamba Rabadaba magezi kige wandimuwadde gwe nga musajja munne Rabadaba mugamba wandizeemu amagezi nodda mu nyumba ya Nalongo naddamu n'amuwasogo noddayo kuba n'ofumba tandika okwoza ebintu kubanga wolemwe wa Nalongo teri muntu ali Bungereza agenda wano kwagala kaki kigenda okweyimirira teri sigamba nti oli wakabinyo olabika nnyo bulungi sigwe Palaso mundabika sigwe bakinsa abafikfa mayika cheka Rabadaba wa mirembe gy'abagundi Damonoska kyenkunyonyodde Damonoska yayimbanga ne Rabadaba bayimba kwetubalaba kakati Rabadaba wegendeze bw'olemwa amaka ga Nalongo otuusa okudda ewammwe n'olima ebijja byewammwe biri ebyakitaawo by'ogamba omwana w'omwami bw'onoolema oyo omuwala Nalongo akubibita kubanga ye Nalongo yakwata ali stark alowooza okyali sitanga we wali n'atamanya laba regimu yo Rabadaba gy'oyimbye nayo laba Damonoska golooza tebanditudde wansi ne bateesanga taata ne maama kati oteesanga kimu omusajja byakola omusajja watuukira nga muli Bungereza nga tamanyi kubuuza kati omugambe ki kati yafuna amalala kubanga ekyo kiyigiriza abakazi ababeera e Bulaaya bw'ojjanga wano sooka weetegereza omusajja ajja kutuuka e Bulaaya golooza lwaki Maro afumbye lwaki Maro bakiyita batya lwaki Maro awangadde ne mukyala we tuve ku Maro Genero Zamba ninako Rabadaba yasinga Genero Zamba okunyirira lwaki Genero Zamba ali ne mukyala we babuuka bwe baddayo bwe bagenda ku TV bwe bayimba lukati Genero Zamba obwo musajja obwo Rabadaba bwe butuswaza n'okulaba nga abantu be Bulaaya tebatwagala laba Genero Zamba laba Maro laba ne wabambono bamolisi kirya baani bonna bakyala balina ba Bulaaya Wisdom katono nnyo nga tumaliriza golowooza lwaki abavubuka babawasa nnyo ensangi zino naddala egy'emyaka Rabadaba Mighty Family simanyanga oyogedde ku Genero Zamba bangi bunaku obunaku bwe busumbu abantu obunaku Lydia abavubuka be Uganda balaba Lydia omanyi lwaki mutomedde nnyo abavubuka beetega gye muli basiiba mu jjimu ne bakola emifumbi oze wano banzukusiza siyaze na bulira kisenge kyange abamawulire bakavaawo aba saate zinawera 7 gwe wakuna abasiba mu jjimu ne ate bali ebyebbanja bakola emifumbi kati n'omusanga nga ina ataddeko vesti gye bamuwadde ebbanja bamuwa engatto namuga ojja kudda enkya olw'eggulu nkusasule n'akwetega kati wakugwako nga ggwe baby bannaye nyakadi yange naye munaye nyina obuzibu ne banka olinamu emitwalo 4 wano nsasula n'omwana w'engatto n'ogimuwa atandise okukuula obunaku obuli mu bantu nga Rabadaba n'obwo buvubuka buwanabi bwe bubasumbwa Chovola abafumbirwa wano tetukyalina kuwasa ggwe tulina kufumbirwa abasajja abawasa Genero Zamba balaba agamba mukazi we tudde Uganda njagala kudda Uganda ne badda ne genda okubera abavubuka abafumbiddwa obufumbirwa oba mwaba leese omukwano gw'abano sasika kubanga nga bakeefuna mwabalangira temugenda wangala temugenda kubeerawo gwe wali olabye ekipali n'ekisiraani okwerinaana
kati ku bonna ani kipali era n'ekisiraani anti kasitoddire ekipali n'ekisiraani n'obigatta goloozo ojjamu ki mbasiibudde gwe kati oddidde ekipali okigase n'ekisiraani mbu njagala kujjamu success. Do you think nti ekipali n'ekisiraani w'obigatta ojjamu enkulaakulana? Ffe tuli bafuwatteera ekipali kyegasa n'ekisiraani tebiina future. Wezeza naki yo mwana weze bawanga baali bewaddala abudi tunaalongo teguweze political and social analyst information etuuka ku bano ffe bannaalongo baatubuulira naye nga tusirise tugamba osanga omwana w'omwami anaddamu understanding n'atwaliriza smart wire yo nemukola ki nemuyimirira kubanga yalina katigola Rabadaba talina kabina yakula bw'ati anti smart wire evebet nga tulowooza nemweyimirira kati temweyimiridde talina ssente smart wire temweyimiridde obuwanvu temumweyimiridde